أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okuwaayo ekiseera kino okujja okubaako ne kye twongerako ku ddiini yaffe. Tumusaba Allah kaseera kano abeere nga akateeka ku mizaani yaffe y'emirimu emirungi, ate abeere nga akatulaga nti kaseera ka bbeeyi era kaseera ka muwendo ku lunaku lw'enkomerero. Musomo ogwampeereddwa kubeera nti ngusomesa gye muli baguyita fiqhul khilaf wa adabuhu, okutegeera enjawukana n'empisa yetusaanye okubeera nga tweyisaamu bwe tubeera nga twawukanye. Omusomo guno musomo mukulu nnyo olw'ensonga nti mwenna mukimanyi nti umma yaffe olwaleero ey'obusiraamu weeri eri mu njawukana. Bw'otunuulira famiri zaffe era nazo ojja kuzisanga ng'obumu ku bulwadde obw'amaanyi obulimu bwe bulwadde bw'enjawukana. Kati insha Allahu ta'ala tusuubira nti ebigambo bye tugenda okwogera wano tebijja kukoma kuba nti bitereeza famire zaffe, naye ate insha Allah tusuubira nti bwe tunaaba tubikoleddeko bijja tuyambako n'okutereeza umma yaffe eno insha Allahu ta'ala. Okusookera ddala njagala okubawa amawulire amalungi. لم تسلم الأمة الإسلامية في عصر من العصور من الخلاف. tewaliyo mulembe gwonna mu mirembe gy'obusiraamu okuviira ddala ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ogwali tegubaddemu njawukana. Tegubangayo. Lwaki kiri bwe kityo? Kubanga enjawukana tabi'a min tabi'ati al-bashar, obwo butonde mu butonde bw'abantu. Mungu subhanahu wa ta'ala yatonda omuntu nga yeeyagaliza. Abawarabu kye bayita ananij, omuntu ali selfish, buli kalungi konna oyagala katandikirewo, ate nga ne munno naye akaagala. Kati bwe tuba nga tulwanira eccupa y'amazzi eno njeetaaga naawe ojeetaaga, mu ngeri yonna ekiddiira zibeera nkaayana wakati waffe. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala otukakasa nti enkaayana ziri mu butonde bwaffe. Yagamba mu suratul Hujurat, ya ayyuha nnaasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Abange mmwe abantu nabatonda nga mbaawudde. Mumwe mulimu abakyala, mulimu abaami. Ekyokuba nti gwe oli musajja ng'oli mukyala, ekyo kyokka kyokka ntandikwa ya njawukana na butategeeragana. Kati Mungu n'atakoma ku ekyo n'agamba nti waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu. Ekyongera okukakasa nti ate era enkaayana n'enjawukana zijja kubeera wakati wammwe, kubanga nabateekamu ebika ne mbateekamu amawanga, naye ng'ate omulamwa gwa Allah tegwali gwa njawukana litaarafu, musobole okuba nti mutegeeragana bulungi. Waliwo ebintu omuntu kyasobola okukola mu kibiina kino n'ogaa nti tomunenya, oyo musajja muganda. Ffe tulina abaana be twasomanga nabo, saagala kwogera ggwanga lyabwe, naye nga bwanyiza eminyira agikwatamu era n'agisuulaawo.
kakati ezo zenjawukana Mungu subhanahu wa ta'ala ziyateeka mu bantu era nga ye kyakoze wallahi takyekanganamu wadde okwesittalamu wadde n'akatono. Bwe twagenda okusoma ze nasomera doctora PhD mu Pakistan ze nyina ekintu kye nalaba kye neewuunya. Sink zino ze tunaabiramu engalo omusajja agiteekamu ekigere waggulu n'anaaba nga talina kyatidde. Kati bwe twava eyo olw'okuba nti embeera eyo naffe etwafekitinze Lumumba nnyinako wendi kuba gwe okubeera mu bantu emyaka 4 omaliriza nga naawe obuwangwa bwabwe ogenze nabwo empisa zaabwe ogenze nazo. Kati nkomawo wano nze ndowooza nti nkyali Pakistan. Nyingira we nyingidde mu hoteeri maze okunaaba mu ngalo nfuna wuzu mpanika okugulu nteeka muki sajja yansanga n'ambuuza nti gwe wakulira wa ate nga yali mutuufu kubanga mu buwangwa bwa wano omuntu tasobola kuteeka sinki kigere muki mu sinki naye okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuteekamu amawanga n'atuteekamu ebika ekyo kyokka kikakasa nti tujja kuba tetutegeera kyekimu tujja kubanga engeri gye tukolamu ebintu byaffe tefaanagana. Naye Allah n'atugamba nti inna akramakum inda Allahi atqaakum. Mu mawanga ge mulimu okuba nti gw'oli mwami omulala mukyala mu bika bye mulimu mukimanye nti tetubitaddeewo kuba nti omu asukkuluma ku mulala asinga ekitiibwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yoyo asinga okumutya. Omusomo guno mukulu kubanga umma olwaleero ey'obusiraamu wano e Uganda n'okutwaliza awamu mu ggwanga lyonna tuyita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi olw'enjawukana. Kiyinza okuba nga kusaasira kwa Allah okuba ti eddiini y'obusiraamu y'eddiini etalina Central International Command. Fere tulina kulagira gye kuva mu nsi yonna nga kuva mu kitundu kimu. Naye ab'amadiini amalala funa ekyokulabirako ng'Abakatuliki kasita paapa ayogera bagamba bugambi nti sam'an wa ta'a tuwulidde era tukoze eki bagamba bugambi nti qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan bulijjo kye mubadde mukaayanamu obubaka busse okuva e Roma. Naye kati mutubuulire mu busiraamu obubaka buvaawo ne tugamba nti bannaye kati biwedde. Kuba ne bwe twabeera n'enkaayana emabega mujjukira abakulembeddeko mu myaka waliwo kye bayita Mecca Conference. Obusiraamu bwe bwafuna obutakkaanya baasitula basajja bakulu wano ne babatwala e Makka bakkiriziganye. Era ekituufu endagaano yawandiikibwa naye bwe twakomawo wano era twaddayo gye twatandikira. Kakati bwe tuba tutegedde nti enkaayana tuziyina mu basiraamu ku nsi yonna tuli mu nkaayana. Bw'ojja wano mu Uganda tuli mu nkaayana. Kitegeeza nti kikulu nnyo gw'omuwalimu okutegeera fiqhul khilaf. Twawukana tutya. Era bwe tuba twawukanye tweyisa tutya nga tumaze okuba nga tukola ki nga twawukana. Obutakkaanya bwaffe n'enjawukana zaffe ziri mu maka. Waliwo amaka g'owulira ng'omusajja amaze ne mukyala we emyezi 3 tebawuliziganya naye nga bali wansi wa kasolya kamu. Naye ng'akimanyi bulungi nti waliwo hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gye yagamba la yahjuru almu'mina akhaahu fawqa 3. Omukkiriza tasenguka mukkiriza munne okumala ebiro bimeka 3. Hadithi bwe bayali eyogera ku mukkiriza eyogera wakati wange ne Sheikh Mbogo bwe tutagatta muziro bwe tutagatta nnyumba kati gwosenguka otya mukyalawo ate ebiro 3. Naye nga ge mazima agakaawa agali mu families zaffe. Kiba kitegeeza tujja kubanga tusigala tudda mabega. Taakharna umma eri mabega mu ngeri zonna. Mu byenfuna tuli mabega. N'eddiini yaffe yennyini engeri gye tugikwatamu era bw'ogenda okompeyalinga organization eri madiini amalala ekituufu ffe tuli mabega. Bw'otunuulira mu mbeera y'ekikula ky'abantu tuli mabega. Naye ng'ezimu ku nsonga ezikwenda okubeera enkulu kwe kubeera nti ddala tuli mu nkaayana. Kibuuzo kye njagala okutandika nakyo nga nnyingira mu musomo guno kaifa istataa an-nabiyyu was-sahaba
an yamurru fil ayami al-aswifa. Basahaba mumulowooza n'ennabbi sallallahu alayhi wasallam basobola batyo okuba nti eno bagirescuinga ne bagijja mu biseera ebyali ebizibu okutuusa okuba nti naffe tuli wano emitiyana tuli basiraamu. Mwagala kulowooza ti temwalimu nkaayana? Nkaayana zaalimu era tugenda kuziraba ezimu. Naye wa maa dhalik ekyabaawula kuffe bo baasigalanga baawukanye naye nga beekutte ku mpisa z'okwawukana. Baasigalanga baawukanye naye ng'ekifaananyi ekinene ekya umma kiba kyatunuulidde. Naye olwaleero twawukanye, buli muntu alina akakundi kaalimu. Allah nga bwe yagamba nti wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, buli muntu waali musanyufu. Enjawukana zirina categories, anwa'ul khilaf. Enjawukana zirina emiteeko. Emiteeko egyo kutwaliza awamu giri ebiri. Tulina al-khilafu al-khariji, tulina ze bayita interdifference, obutaawukana wakati, okwawukana wakati wo n'omuntu w'eddiini endala. Kyova olaba nti abamanyi abamu bagamba khilafun fi asli al-milla, nga Mungu yakutonda gwe oli musiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala alina be yasalawo nga bo tebali ku umma ya Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Ekyo kyokka njagala okakase nti eyo yennyini ntandika ya nkaayana. Ate ne wabaawo al-khilafu dakhili, tulina enkaayana nga zirimu ffe ze bayita intra, wakati waffe ng'abasiraamu. Nyenda zitunuulira mu ngeri bbiri. Esooka al-khilafu al-hizbi siyasi, tulina enjawukana ez'ebibiina. Ze ndi wa Supreme Council, ze ndi wa Supreme Mufti, ze ndi wa Nakasero, ze ndi wa Jumana Zukuri. Ezo ze bayita enkaayana nga zaffe za munda naye nga tuli mu buteeko. Buli muntu alina akateeko ke kakkiririzaamu era musanyufu okutambulira mu kateeko ako. Naye ate ne tubaawo n'enkaayana ez'okubiri, al-khilafu al-madhhabi, tulina enkaayana nga ziri kuba nti madhhabu ki, ra'ayi ki gwe gy'ogenda nayo. Abamanyi abamu bagiyita al-khilafu fi masail al-ahkam, okuba nti tubeera mu masala gonna ennaku zino. Mawulidi bid'a si bid'a, okukuza ekirevu sunna si sunna, okutema empale, okunyeenya olugalo n'ebirala. Olwaleero sigenda kubabwa fatwa yonna ku bintu ebyo, naye nze kindeese kubategeeza nti twawukana tutya era bwe tumala okwawukana tubeera tutambula na mpisa ki. Kantandike ne al-khilafu al-khariji, enjawukana wakati wo n'omuntu gw'otakkiriziganya naye mu ndowooza ya ddiini. Abantu okutwaliza awamu, obusiraamu bwabateekullamu emiteeko esatu. Waliwo abakkiriza be bammwe, ne wabaawo abatakkiriza bakuffar be bali abalala, waliwo ne bamunafiqun abali awo babuzaabuza nga Allah bwe yagamba nti mudhabdhabin bayina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Bwe babeera n'abatakkiriza babeera nabo, oluvannyuma beetuuka ejjuma bajja mu mizikiti ne batuula naffe. Kakati abantu abo boolaba kategorize ez'essatu ezo zo twawukana nazo kubanga bayina gye bali naffe tulina gye tukola ki gye tuli. Naye kyenjagala okusooka okubagumya nakyo, Mungu subhanahu wa ta'ala yasiima abantu abo babeere naffe. Allah yagamba mu suratu Taghabun aya ya 2, huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum wallahu bima ta'maluna basir. Siraamu imaani yo terinnyalinnya neesituka neyagala okutuuka ku ggulu ng'oyagala buli atali musiraamu omumalewo. Si gwe wamutonda. Katonda we yagamba huwa alladhi khalaqakum, yennyini yabatonda n'abateekululamu n'asalawo. Faminkum kafir, mulimu abatakkiriza, wa minkum mu'min, mulimu abakkiriza. Okwo kusalawo kwani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muteeke ddala mu suratu Hud Allah n'atukakasa walau shaa rabbuk, senga kwali kwagala kwa Katondawo, la ja'ala an-nasa ummatan wahida, bonna abantu yali bafudde basiraamu.
naye n'agamba nti wala yazaluna mukhtalifin, Mungu yasalawo nti bajja kwawukana illa man rahima rabbuk, okujjako Allah banasaasira ne babeera mu umma y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Muteeke eddala tukimanya nti ffe ng'abasiraamu abakkiriza mukkirize mugaane nti ffe batono, kubanga amateeka mangi Allah yagamba nti illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilun mahum. Abasiraamu abakkiriza ffe batono. Kakati kye tulina okumanya, al-kuffar abatakkiriza mu busiraamu ummatun bantu qada Allahu an na'isha ma'ahum, banne Katonda yasalawo tulina kubeera nabo. Lasta alayhim bimusaytir. Sheikh Mbogo, wallahi ne bw'oyagala otya ng'owulira nti ekyalo kyo kyonna oyagala okiggyeko abatali basiraamu, tekiri mu buyinza. Katonda yasalawo, ye yabateekawo. Bwe yabala bateekawo yatutegeeza enkwe zaabwe, lan tarda anka alyahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum, tebajja kuba kwagala mbutufu bakwagala okujjako ng'okyusiza eddiini. Allah n'atutegeeza nti tusobola okukolagana nabo mu suratul Mumtahina, la yanhaakum Allahu ani alladhina lam yuqatilukum fi ddin. Katonda tatugaana kukolagana nabo bwe babanga tebatulwanyisizza mu ddiini yaffe. Walam yukhrijukum min diyarikum, ne batabafulumya mu maka gammwe mu biseera eby'entalo, antabarruhum, mubayise bulungi. Ekitugatta nabo al-insaniya, bantu. Ekitugatta nabo tiwaliwo ebintu ebijja nga tebisosola wakati wa musiraamu n'atali. Emabegakaawo tubadde mu korona, njagala mumbuulire ekyalo korona kyeyatuukako n'esookebuza nti kozi gwe buddala nti agwe sigenda kukuluma, nti agwe Joseph nti akati Joseph je ngenda mumutwala. Ekyo ffenna kyonna kyatutwalira mu ffenna. Nga bwe beetaaga obujjanjabi naawe obwetaaga, ate Mungu najja atugereranga ekituufu bw'ogenda okupimaapima ng'obujjanjabi obusinga buli mu mikono gyabwe. Kati gwe oyagala kubajja wani anaakujjanjaba? Kyobalaba nti Allah subhanahu wa ta'ala atugamba tewali buzibu kukolagana nabo, twenkanye wakati waabwe. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, Katonda ayagala nnyo abantu abenkanya. Pointi gye twawukana nabo, kasita tutuuka mu nsonga z'enzikiriza nga batugamba nti kola kino naffe tukole kino, awo tulina kye bayita mastercard. Abaali bakubye ku matatu osigaza mastercard yo, abamu beesiga mastercard, abalala beesiga mbwa. Si bwe kiri? Agenda okulaba nga buwe bugenda buggwawo n'atereka embwayo oba ya 5 oba ya 2 n'agikuba n'olonda amatatu ameka? 5. Naye ate abalala beesiga mastercard. Tubaako na buzibu bwonna kukolagana n'atakkiriza, naye kasita mutuuka ku point ng'olaba atandise okuyiikiriza eddiini yo, Allah yatuwa mastercard, lakum dinukum waliya diin. Awo twawukanira. Naye oba mukolagana nti alimeko ewuwo naawe omwazika ekibanja, tewali buzibu. Oba ogenda ku dduuka lye kugulayo, tewali buzibu. Ebintu bye tutalina kukolagana nabwo obusiraamu byabuteekateeka bulungi nga mu kuwasa n'ebirala, naye ebisigadde byonna la yanhaakum Allahu ani alladhina lam yuqatilukum fi ddin. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakolagana n'abantu abo, naye nga yakolagana nabo okusinziira. Okumanya nabbi yakwata bulungi abantu abo, newakubadde nga tetukiyizeemu, nabbi yamanya nti mu bantu baalina mulimu abasajja abannanfuusi, ate omunnanfuusi mubi nnyo, kubanga Allah yamwogerako yagamba innal munafiqina fi ddarki al asfali minan nar. Oyo ye mubi nnyo. Naye abasiraamu abampuliriza, kaifa ta'amala ar-rasulu ma'a al-munafiqin? Nabbi yakolagana atya n'abannanfuusi? Abasajja abajjanga bwe baatuulanga n'abasiraamu, qaalu amanna, fe tuli bakkiriza. Wa idha khalaw ila shayatinihim qaalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ebyabiri kyebambe mwatulabe nga tudde ne Muhammad temubitwala nga bikulu, fe twabadde tubajeejamu bujeeja. Allah subhanahu wa ta'ala yali wa kisa n'alaga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abannanfuusi bonna. Nabbi naye n'ayita Hudhaifa bin al-Yaman n'amugamba nti gundi ne gundi bonna bannanfuusi. Naye nabbi kaffa an qitalihim,
teyabalwanyisa. Umar radiyallahu anhu nga bummanyi obuvumbu ku ddiini yabagamba ya Rasulallah ala nuqatiluhum lwaki tubejjemu agamba la abantu bajja kugamba nti inna Muhammada yuqatilu ashabahu Muhammad abantu bajja kugamba Muhammad alwanyisa abantu be kubanga abebwe tebabaawula naye nabbi yakolagana nabo era ogenda okumaliriza nga abawangudde senga si bufunda bwa budde nandibalaze naye mugende mukinoonyerezeeko okumanya nabbi yakolagana n'abasajja abo mu ngeri ey'obwegendereza nga munnabyabufuzi owawaggulu omusajja yali akulembera abannanfuusa bamuyitanga Abdullahi ibnu Ubayyi ibnu Salul yatuuka naafa mutabani we gwe bayita Abdallah najje ewa nabbi n'amugamba ya Rasulallah mata abi nzize kubikira taata yafudde gwandibadde obuuza nti kati nabbi bamubikira akole ki yani bayita situka n'asanyuka n'ateeka waawo sajidatu shukuru kubanga kabaka w'abannanfuusa akoze eki naye nabbi yamubuuza oyagala kukolera eki Abdallah n'amugamba ya Rasulallah uriduka nsaba ompe ekitambaala kyo kino nabbi yalina ekitambaala bakita burda an yukaffana fiha abi tuzingemu mayiti ya taata simanya muli nange tuli ffenna yagamba nti kwata ekitambaala kyo ompe nzingemu mayiti ya taata omanyi kitegeeza ekitambaala ky'omubaka Muhammad naye omusajja kyasaba asaba kisembayo eyekyo mukiyige bwe mutuukanga ngaewa abakulu temwesabyasabya saba kisembayo naye nga bannataarikhi batugamba nabbi nazaa burdatahu yajjako ekitambaala kye nga teyesisitaze n'akamugamba genda baziike mu kitaawo oyo akola ebyani akola ebyani abikolera ani munnanfuusi saaba nnanfuusi Abdallah yalabanga ekyo ekitamumala n'amugamba ya Rasulallah uriduka an tusalliya ala abi nkusaba bamala okumuzinga mu kitambaala kyo ate ojja okulembera ejjeneza ye nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba tusituke tugende naye ogamba yali tamumanyi amumanyi kakati aba asituka Umaru amukwata amugamba ya Rasulallah olagawa omusajja tomumanyi weerabidde bye yakola n'amujjukiza kino n'amujjukiza ne ku lunaku lwe baakonjera Aisha ng'ono omusajja yakirimu nabbi yamugamba taakhara anni ya Umar ndeka n'atambula n'agenda bwe yatuukawo n'ayimirira mu jjeneza ya Abdullah ibn Ubayy ibn Salul bw'amala okugisaalira Allah subhanahu wa ta'ala amussaako amateeka yagamba nti wala tusalli ala ahadin minhum mata abada toddamu kusaalira yenna ali mu kategore eyo wala taqum ala qabrihi toddamu wadde okuyimirira ku ntaanaye ekibuuzo mumulowooza Katonda yali tasobola kussa tteeka eryo nabbi nga tannamusaalira makulu kyagaalimu Jibrilu yali alina holiday gye yaliko nti abanaye gwentuma Allah gwatuma ayinako bamutumye kasanda kakati tajja kusobola kugendayo mangu ekyo kyennyini kyalimu hikma saagala mukitwalenga abagamba nti kakati mugende mubasaalire la naye njagala okujjayo ekintu ekyo mukitegeere bulungi mumanye nabbi sallallahu alayhi wasallam yakolagana atya n'abantu abo era ffe ekyo tukiyizeemu ki enkayana fil ahzaabu siyasiya mu bibiina byaffe bino njagala musooke mukkirize tezitandise leero okuviira ddala ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam abasiraamu baalinamukko obubinja bwabwe bwe wandirowoozezza nti bwalinga bwabwe socially naye nga bwalingamu ebyobufuzi kasita nabbi yatuuka e Madiina ng'alina abantu bazze nabo be bamuhajirin ate ayina be answar njagala okakase nti balina nga bye baatuka nga bagamba nti kati ffe bamuhajirina kati ffe ba answar era nabbi alina we yali ng'avudde mu ghazwatu Hunain
n'agaba eminyago bamuhajirina n'abawaera ddala bingi waliwo n'abatakkiriza ba Aqra' bun Habis n'abawa kwolwo nabbi yagaba ng'akwata omusajja omu n'amugabira eŋŋamiya 100 manyi kitegeeza okugaba eŋŋamiya 100 kale ente 100 bwe tuba nga zitutegeera naye ng'ate eŋŋamiya bwe tuba nga tuzigeraageranya ku mulembe gwa Umar eŋŋamiya emu bagigeraageranyanga n'ente 2 naye nga nabbi akwata omuntu omu n'amuwa 100 n'oli n'amuwa 100 bwe yatuuka ku bamuhajirina n'abawa ba Answari ne badda mu kakondi kale n'agamba Muhammad mumulabye bwe twamala okumutaasa ne tumubudamya kati Mungu kaamuguliddewo ajjukidde be yajja nabo faatulesewo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam amawulire gaamutuukako teyabakangukira yabayita n'ayita kyamaani waabwe Saad ibn Ubaada n'ayogera nabo ebigambo birungi era wallahi ogenda okumaliriza bakaaba ne bakkakkana Nabbi yababuuza nti abange muweddemu essuubi olw'okuba nti nkutta obuntuntu bw'edduniya nembuwa abasajja bamuhajirin nsobole okukkakkanya emitima gyabwe kubanga baaleka amaka gaabwe n'emmaali yaabwe e Makka ne mwerabira ekifaananyi ekinene nti ndi wakati wammwe abasajja ne bakkakkana ne bagamba ya Rasulallah radina tusiimye era enkayana neggwaawo naye Nabbi aba yaakamala okufa mukimanyi nti ekibuuzo ekyaliwo ekiri immediate omusika wa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaluwa era baulama baffe batugamba ezimu ku nsonga ezaakeereyo okuziika kwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ennaku 3 kwe kuba nti baali tetulina mukulembeze abawalimu mukitegeere umma y'obusiraamu tebeera na vacuum tetubeera mu mbeera nga tetulina mukulembeze kubanga bwe twandibadde tugenda kuziika Nabbi nga tetulina mukulembeze ani yandiragidde nga n'agaana kakati ovulaba nti abasajja ba Ansar abaataasa Nabbi ab'e Makka bayingira mu Saqifatu Bani Sa'ida waliwo conference hall bagiyita Saqifatu Bani Sa'ida ne bayingira omwo naye ng'ekibatuttemu kulonda ani asikira omubaka Muhammadi Nabbi eri gy'ali afudde ab'eŋŋanda ze ba Ali n'abalala bamwetoolodde Abu Bakar ne Umar n'abalala be baawulira ne bagamba mukimanyi nti okulonda kugenda mu maaso eri ne bagamba tubayite bajje wano Abubakar n'agamba la ffe tugende gye bali saba nnyo abakkiriza buli kigambo kyenjogera okirowoozeeko kifunemu amakulu Abubakar mumanyi mawaqifu ze ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam naye ekirowoozo kyajja nti tubayite bali bajje wano ewali Abubakar kuba ekitiibwa kya Abubakar kimanyikiddwa tuli ffenna naye Abubakar yagamba ffe tugende gye bali awo waliwo ekyokuyiga era ne bagenda bwe batuukayo ne boogerezeganya abasajja aba Answar boolede baali bamaze okulonda Saad ibn Ubaada naye Umar wajja abakonviisinga n'ayogera ki oluvannyuma bagenda okumaliriza nga bonna bakkiriziganyiza nti Abubakar ye musika asaanidde okusikira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naye bino byenjagala muyigemu mu nsonga eyo okuva ku olwo opposition mu busiraamu yali emaze okulangirirwa nti omuntu asobola okubeera mu bukulembeze nga waliwo omulala atakkiriziganya naye olwo tutandise enkaayana mu busiraamu okuva ku olwo mashru'iyatul mu'arada siyasiya awo opposition weetandikira era nze wembalaba olwaleero ennaku zino ng'abantu boogera ku byobufuzi nga balinga abalowooza nti mu busiraamu tetumanyi bya bufuzi mu ebiri kambaweeyo ebimu ku bigambo ebyayitingana awo Saad ibn Ubaada yaleeta ekirowoozo n'agamba nti ffe tumanyi nti bamuhajiruuna mulina ekifo kyammwe naffe tulina ekifo kyaffe naye nze kyendaba tufune abakulembeze babiri omu nga muwammwe omulala tumugje muki muffe
Umar ibn al-Khattab omanyi bwe yamuddamu yagamba saifani fi ghimdin abakkiriza njagala mukiyigemu wano saifani fi ghimdin tuteeke ebitala bibiri mu kisawo kyabyo idhan la yasluhan tebijja kukwatagana batera nnyo okubayita mu nteeseganya ne bagamba nti muleete owammwe naffe tuleete owaffe tusobole okuba nga tukola gavumenti eyawamu saifani fi ghimdin idhan la yasluhan ebitala bibiri bw'obiteeka mu kisawo kimu ekisawo kino kibatambulizaamu ekitala tebijja kukwatagana awo bali mu siyaasa wa busiraamu naye oluvannyuma ba answaru bakkakkana bwe bakkakkana ne bagamba radiyaka bagamba Abubakar radiyaka rasulullahi lidinina Abubakar tukkiriza gwotusinga obulwadde bwaffe abasiraamu wallahi twagaana okukkiriza nti gundi onansinga obwo bulwadde bunene enkaayana ze muyina wano emitiyana obulwadde bwazo bwe butandikira omuntu yagaana okukkiriza nti bannange ku luno awo sinze ensaanawo naye abasajja bye baatuuka mu nkaayana ezo ba answaru mbagambye baali balonze owaabwe naye omusajja baasituka ne bagamba radiyaka rasulullahi lidinina Abubakar tukimanyi otusinga kubanga nabbi bwe yalinga mulamu yasiima otukulemberemu mu swala kitegeeza nti yakusukkulumya kuffe afala nardaka liduniyana nabbi bw'abanga yakusiimira mu ddiini omusikire ng'akyali mulamu ffe baani abatakukulembeza mu nsonga z'edduniya ez'okutukulembera n'agamba nti anta ahabbuna ila rasulillah Abubakar tukkiriza nti gw'osinga okuba omwagalwa w'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam awo nno njagala kuvaawo mangu nyirawe njagala okubatwala weewali ebbugumu weewali ki naye nga sinnabajjawo njagala tusome ffenna hadithi zino nga buli muntu azisoma azeetegereza kubanze sigenda zinnyonnyola hadithi esooka mu nkaayana z'obusiraamu eziriwo olwaleero omusajja gwe bayita Arfaja agamba nti nawulira omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba man ataakum omuntu yenna abajjira wa amrukum jami'un ala rajulin wahid mwenna nga mukkaanyizza nti ono ye mukulembeze waffe naye ng'ekimuleese yuridu an yashukka aswakum ayagala abatemeetememu tuli ffenna au yufarriqa jama'atakum oba ayagala ajjewo okwegatta kwammwe bino njagala mubisome nga mubiteeka ku mbeera eri mu Uganda nabbi yagamba faqtuluhu omusajja oyo mumutte sirina kye ngenda kukinnyonnyola njagala nkibalekere buli muntu akyennyonnyolere hadithi eyokubiri ya Hudhaifa ibn al-Yaman Hudhaifa agamba qultu ya rasulallah Hudhaifa agamba nti nagamba owange gombaka wa Allah inna kunna bashar fetwali bantu fajaa Allahu bi khair Katonda n'atuleetera obulungi bwayogerako bwe bwa nabbi fanahnu fihi tuli mu bulungi obwo naye abuuza fahal min warai hadha alkhairi shar obulungi bwa nabbi bwe bunaavaawo waliwo obubi bwe tunaasanga nabbi n'amugamba naam waliwo obubi obugenda okujja Hudhaifa abuuza kaif bubi ki obwo nabbi amugamba yakunu ba'di a'imma kozi muli bawalimu wano tuli bawalimu wano nabbi agamba yakunu ba'di a'imma nze nga nvuddewo wagenda kujja abawalimu wagenda kujja abakulembeze la yahtaduna bihudaya ng'obulungamu bwange si bwe baliko naye asoose kugamba nti ba a'imma tuli ffenna asoose kubawaana nti abakulembeze ba imaamu bagenda kujja naye la yahtaduna bihudaya
nga tebatambula na bukulembeze bwange na bulungamu bwange. Wala yastannuna bisunnati, nga tebagoberera na sunna zange. Wasayaqumu fihim, wano mwetegerezeewo abawalimu. Nabbi atutegeeza ebirijja tebiyinza okuba byatuuka dda. Abakulembeze abo bwe balijja wajja kubaayo abasajja abagenda okusituka, naye abasajja abo qulubuhum qulubu shayatin, emitima gyabwe mitima gya sitaani. Tuli ffenna fi juthmani ins, temulowooza nti banajja bafaanana sitaani, bajja kubanga bali mu mibiri gy'abantu. Naam, Hudhaifa byonna byewuunya n'abuuza nti kaifa asna'u ya Rasulallah, abo bwe balituuka tulikola tutya? Nabbi manki yamugamba tasma, bawulirizenga, watutia lil amir, okulembere ogondere n'omukulembeze mu bantu abo. Wa in daraba dhahraka, ne bw'anaaba kubye, wa akhadha malaka, nabbe maali y'obusiraamu, fa asmi' wa ati', gonda wuliriza. Nabawaganyisiza nti siina sharhu gye ngenda kuteekako. Nabbi agambye nti omulembe gwe gutuukanga ne babakuba ne bababba ne bakola ki? Fa asmi' wa ati', sirika wuliriza, kola ki? Kati awo waliwo abasanyufu, waliwo abasanyufu. Naye nga tonnasanyuka ate wuliriza nabbi bye yagamba Ka'b bin Ujra. Ka'b bin Ujra oyo ayina ebyafaayo bingi. Nabbi yamugamba a'adhaka Allahu min imarati sufaha. Ka'b, kusabira Mungu akuwonye abakulembeze ababuyabuya, safihi. Namubuuza nti wama imaratu sufaha, bebaluwa? Tuli ffenna nabbi yamugamba nti umaraun, bagenda kuba bakulembeze bammwe. Yakununa ba'di, bagenda kujja oluvannyuma lwange. La yahtaduna bihadi, tebagenda kugoberera nkola yange. Wala yastannuna bisunnati, tebagenda kugoberera kuteeka mu nkola sunna zange. Abadde basanyukidde ku eri hadithi esooka muwulirize eno. Faman swaddaqahum bikidhbihim, alibakkiririzaamu mu bulimba bwabwe. Wa a'anahum ala dhulmihim, n'abayambako mu bulyazaamaanya bwabwe. Eri tebagambye nti ne bababba mubagondere, kati ene bagamba alibayambako nakkiriza, ng'omanyi nti wallahi omukulembeze waffe w'obusiraamu alimba, naye ggwe n'obaawo ngoga sadaka, wallahi ayogedde mazima, ng'okimanyi. Wa a'anahum ala dhulmihim, ng'okimanyi bulungi nti ayina ebintu bye yakumpanya, naye n'omuyambako buyambi. Tuli ffenna nabbi yagamba nti fa ulaika laysu minni, abalikola ebyo bali banze nabo, bali wala, siri nabo. Naam, walastu minhu, era tebakirowooza nga nako nti ndi nabbi waabwe. Wala yarduna alayya hawdhi, nabbi ayina omugga gwe bayita Kawthar, gwagenda okukuŋŋaanirako abakkiriza bajje. Nabbi agamba abo tebasemberanga. Waman lam yusaddiquhum, naye omuntu atali bakakasa ala kidhbihim, ku bulimba bwabwe, walam yu'inuhum ala dhulmihim, n'atabayambako ku bulyazaamaanya bwabwe, ku bukulupya, ku bubbi, fa ulaika minni, abo be bange. Wa ana minhum, era ndi nabbi waabwe, era tujja kusisinkana nabo ku mugga guli gwe bayita Kawthar. Okusalawo kwammwe, okusalawo kwani? Hadithi muziwulira zombi? Muziwulidde bulungi? Ali ibn Abi Talib agamba yahiqu ala al-imam, kikakasa ku mukulembeze w'obusiraamu, oba oli wa muzikiti, oba oli wa ttwale okutuuka waggulu, an yahkuma bima anzala Allah, ayina kulamuza ebyo Allah bye yakola ki? Bye yassa. Wa an yuaddiya al-amana, ayina okubanga musajja mwesigwa. Ebyo bigambo byani? Bya Ali. Fa in fa'ala dhalik, bw'akola ebyo,
fahaqqa ala nnas wano mutegeereewo nnyo kiba kikakase ku basiraamu bonna an yasma'u lahu bamuwulirize wa yuti'u bamugondere wa yujibu idha daa bw'abayita baanukule mukulembeze gw'olina ebitende abirina alamuza amateeka ga Mungu abafu obwesigwa bwe bulabikibwako bw'aba tabirina ali ge magezi ago gatuwa naye ezo zenkayana zaffe mu busiraamu ez'ebibinja bwe twawukana mpisa ki ekituufu katubirina nabagambi kati empisa z'okwawukana mu bino sekisi zetulimu ekisooka empisa esooka taharri asbab al-khilaf nga tunayingira mu kunenya gundi na gundi kwawukana naye sooka onoonyereze ensonga enkulu etwawula kiki abasiraamu temumanyi kitwawula mu Uganda ekisibyewo ebibinja mu Uganda temukimanyi saagala bbawa ansa yaabyo naye Allah mujulizi nti ku mutima gwo omanyi lwaki toyagala kukolagana ne gundi era Allah mujulizi nti omanyi ti abasiraamu ba Uganda okwetematemamu ABCD twatandikira wano kakati tusooke tunoonye ensonga enkulu lwaki twawukana ekyokubiri annasiha tulina omulyango gwe twaggalawo oba gwe twerabira ti abakulembeze baffe beetaaga okubuulirirwa naye obuzibu ne gwe babuulirira tawulira wallahi tawulira ebiseera bingi bamanya nti gundi akoze obukyamu akoze obulyazaamaanyi nze kyemmanyi efforts kaweefulwa abaddewo mungi okutuukirira omuntu amugamba nti munnange wano wakyama n'agamba ago mawanga mumpalana kubanga siri wamumwe naye nga naye akimanyi kakati tuzuukuse addiinu nasiha eddiini kukola ki kubuulirira empisa eyokusatu almufawala twogerezeganye naye bwe tuba twogerezeganya tubeere ne ikhlas tumanye nti twogerezeganya lwa Allah wal amana ate tubeere beesimbu mu njogerezeganya ezo empisa eyokuna tajannubul khusuma twewade okuba nti ate tuyita we tulina okukoma Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa ati'u llaha wa rasulahu mugondere Allah nani n'omubaka we wala tanaza'u temukayagananga fatafshalu abasomesa tafsir fa bwejja esobola okubanga ya tartib ng'egamba bwe mukola kino tuddako kino oba eyinza okujja ala alfawriya koonookola kino immediately ofuna kino Allah yatugamba bwe munaakayagananga ekiddako immediately watadhhaba rihukum akawo kamwe kagenda kubaggwamu olwaleero gwe njagala ombuulire abasiraamu tusigazza ki mu kitiibwa ebyabadde ku kanso mwabirabye mwabiwulidde basiraamu kiki etusigazzaako kisajja omu nali naye naŋŋamba nti ebigenda mu maaso mu busiraamu bwa Uganda binkakasizza ekintu eki ti obusiraamu y'eddiini entuufu ebigenda mu maaso mu busiraamu ne mu basiraamu ba Uganda binkakasizza nti obusiraamu y'eddiini ki otherwise abantu abasiramuka batwegombako ki gwolaba bakwegombako ki naye olw'okuba nti ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakisalawo n'agamba nti inna ddiina inda Allahi al-Islam munnange bajja era ogenda okumaliriza ng'olaba batunira bagamba nti oyo seeka yabikoze nga seeka naye obusiraamu bugamba kirala ne bamala ne bajja kibuuzo kigamba ekirala mani almas'ulu an dhulli almuslimin ani avunaanyizibwa okuba nti omusiraamu w'olwaleero anyoomebwa eyawaaba oba omuwawaabirwa
ani avunanyizibwa? Empisa endala esembayo as-sulh. Allah yagamba nti wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ebibinja by'abasiraamu ebikubagana ne bikubagana ne bitakkiriziganya, mwabasigadde omulimu gwammwe kugatta. Kola islah. Naye bwe muba mukola islah, fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Waliwo tujja okuyingira mu nteeseganya naye ng'olabe nti era waliwo ayagala okudominatinga. Waliwo olinga ekyamulese mu nteeseganya kuvuma zife. Oyo ye tulina okuba nga tumulwanyisa, tuddeyo ku nsonga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in fa'at, kasita ebibinja bimala okukwatagana, fa aslihu bainahuma, musigale nga mulongosa wakati wammwe bil adil, na bwenkanya, wa aqsitu, mubeere benkanya, inna Allaha yuhibbu al-muqsitin. Katonda ayagala nnyo abenkanya. Era bw'amaliriza amateeka ago n'akisiba n'agamba innamal mu'minuna ikhwa. Wadde mubadde n'enkaayana zammwe obutakkiriziganya bwammwe buweddewo, kati mukomewo ku kikolo. Innamal mu'minuna fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. So n'olw'ensonga eyo njagadde malirize enkaayana mu byobufuzi by'obusiraamu n'okubawa ekyokulabirako kimu. Basiraamu mugende mubuulirire ate mubeere b'amazima eri abakulembeze bammwe. Bw'olabanga nnyina ensobi gye nkola, jangu onjogere nange oŋŋambe. Ate nange gwe bagamba ne bekwekangabiriza. Ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yayimirira mu lukuŋŋaana nga lunene. Gwe twogerako tetwogera ku RDC, twogera ku head of state yakulembera eggwanga ly'obusiraamu. Asituse ali ekkololo addressinga ensi. Abatannatandika Umar agamba ayyuhannas, abange mmwe abantu, isma'u wa'u, musirike mumpe amatu gammwe muntegeere. Musajja gwe bayita Salman al-Farisi yasituka yamugamba wallahi la nasma wala na'i, tetujja kuwulira byotugamba, tetujja nakuwa birowoozo byaffe. Ekyani akisobola mu maaso ga Museveni? Ani akisobola? Tewali. Era nze ntera okusomesa abaana al-qanunu dusturi, constitutional law, ne mbagamba bwe muba mwogera ku freedom of expression, tewaliyo freedom of expression gy'oyinza kusanga wallahi esinga yaffe ya busiraamu. Gwe Umar omanyi obukambwe bwe? Nabbi gwe yayogerako n'agamba nti law salaka shaitanu fajjan, Umar bw'akwata Saidi ne shaitani ekwata ki? Naye addressinga congregation ennene, akubye eraala ennene, agamba bannaye mumpulirize. Salmani amuddamu sina mu Quraish. Musajja weyo yava Pasha yamugamba wallahi la nasma wala na'i, totubuulira tetujja kuwulira. Umar yagambako nti bamusibe, yamugamba nti walima ya Sulaiman. Sulaiman lwaki toyagala kumpuliriza? Ensonga gyamwe yamugamba talbasu thawbaini wa tulbisuna thawban. Musajja gwe oli mulyazaamaanyi. Bwe wagaba engoye bwe weewezi ffe n'otuwalumulumu, lwaki oyagala tukuwulirize? Muli nange bannange? Lwaki oyagala tuwulirize? Olina engoye ezi? Ekyaliwo Umaru yali ayambadde ekkanzu nga waggulu kala ndala ne wansi ndala, ekitegeeza nti zaali jjoola. Yagenda n'agatta jjoola mmeka? Kati omusajja amugaa toli mwenkanya, ffe watuwanga akantu kamu kamu gwe wagatta mmeka? Wallahi kyakigamba head of state. Umar ekiseera ekyo teyayagala kwewaako bujulizi. We yali ayogerera mutabani we Abdallah yaliwo, yamugamba nti ya Abdallah qum wa ajib Salman, gwe oba osituka omuddamu. Abdallah agamba inna abi rajulun tawil,
taata wange oyo gwolaba Umar musajja muwanvu naam joola gye yafuna yali temumala fa akhadha thawbi n'akwata joola nze gye bampa kubanga Baitul Mali ye yali egaba Umar bamuwadde mutabani we bamuwadde no bamuwadde kakati agamba ono sajja muwanvu joola ye temala kye yakola n'akwata joola yange wa wasalahu bi thawbihi bambi n'ajongerako ku lirwe lisobola okuba nti lumutuuka oyo ya Umar tuli fenna ani asobola okuyimirira mu mbeera efaanaganako bwetyo basiraamu mubuulirire abakulembeze bammwe n'abakulembeze nabo bawulire Salmani agamba al-an kakati qul ya amira al-mu'minin kati yogera nasma wa'mur nati kati yogera tujja kuwulira lagira tujja kuteeka mu nkola ekibuuzo kyange kiri nti aina hadhihi al-mawaqif fi al-umara'i war-ra'iyya tuliriddawa mube kwa kulembera n'abo abakulembera abalala naye mwe mmanye ensi gye tulimu tuli mu nsi ya kusiiga kazigo abawarabu bagiyita mujamala omuntu okubeera awo nti bamubiibiita ne wakubadde ng'ensobi gyakola nga tugimanyi nabadde awo n'endowooza mu biseera ebyo ebyemabega Egypt yafuna earthquake kyeki musisi yajja n'ayuguumya ensi ya Egypt eyo kakati mu maaso gwa kabaka waliwo omusajja omuyimbi wa kabaka manyi bakabaka babeera n'abantu baabwe ono ye muyimbi wange ye khalifa wange n'ebirala naye nga kabaka oyo ekituufu yali mulyazaamaanya naye yayogera ekigambo ebiseera ebisinga naffe bye tukola ng'omanyi nti ddala omusajja gw'oli naye mu maaso mulyazaamaanya yamugamba nti kuga kabaka yatyamu manyi nti Allah bw'asuukundamu ensi ng'obadde mulyazaamaanya gawaayi Mungu tabanga anyiizi naye omuyimbi yamugumya n'amugamba la lam tuzalzal misra likaidin urida biha totya okwo okujugumira Egypt kwefunyemu musisi oyo si kuba nti waliwo ayagala okuleeta enkwe ku bukulembeze bwo walakinaha raqasat min adlikum tarba awo ebadde ezina ng'esanyuka nti oli musajja mwenkanya tuli fenna abantu baffe abakulembeze baffe byebigambo bye tubagamba yagamba nti walakinaha raqasat min adlikum taraba ye talabu mweje kiva ekigambo ekyo talabu nti waliwo adda kuba talabu kati ensi ezinyeemu okukakasa nti ssebo mukama waffe oli mwenkanya tuli fenna abooluganda ebyo byenjagala okukomako ku nkaayana zaffe mu basiraamu ayagala liman arada an yatadhakkara au arada nze saagadde kubalaga nti ndi wano ba ndi wano naye buli muntu afunemu ekyokuyigamu ebyo katugende ku section ey'okubiri insha Allah gye tugenda okumalirako al-khilaafu fi al-masaa'il al-ilmiyya obutakkaanya mu nsonga za irimu mawulire genjagala obbawa amalungi nze okusinziira ku pima kwange mu Uganda tetukaayana lwa masala ga irimu tulina birala bwe ntuula wano nga mmanyi nti abali mu maaso gange balina ekigambo kye njagala bawulire wallahi kyenjogera okuba nti tulina enkaayana nga nkaayana ddala za irimu mu Uganda wano nze sikiraba abantu balina ebigendererwa byabwe era bw'amaliriza nadde n'agamba ompulidde olabye kyembakoze ayina al-ikhlas obadde oyogera ku lwani naye okutwaliza awamu abaatukulembera amasala gano tugateekulamu emiteeko ebiri omuteeko ogusooka waliwo usul mu busiraamu tulina ebikolo bannange ebikolo la yajuzu al-khilaafu fiha tetubyawukanamu
simanyiwo omusiraamu wa Uganda agamba nti eswala ezatulalikibwako olunaku ziri 6 oba 7 ekyo kikolo. Simanyiwo omusiraamu wa Uganda agamba nti Ramadhani si farala kugisiiba. Simanyiwo omusiraamu wa Uganda agamba nti hijja tugitwala London. Tuli fenna ezo usul tetuzikwatako, akida tetuzikwatako. Naye tulina furu', tulina amatabi. Amatabi ago kino kijje gyendi okwawukana mu matabi g'eddiini tekirina buzibu. Era kya bulijjo. Abamanyi bonna bakikiriza nti kisoboka. Ne batuuka n'okuteekawo principle egamba la inkara fi masailul ijtihad. Buli bwe tufunanga obutakkaanya mu nsonga nga zeetaaga kutakula mutwe. Tewaliwo aya erikkiriya wabula gwogamba mumanyi gundi yagamba Imam Malik akitegeera bw'ati todda okukkakkanya akutte kino n'oli akutte kiri. Ye principle y'obusiraamu etaliimu kukaayana kwonna wakati w'abamanyi. Era omuntu atakkiririza mu principle eyo yasinza okutematema obusiraamu bwa wano naddala mu nsonga z'amasala. Ibn Taymiyyah agamba al-khilaafu fi masaili al-ahkam akthar min an yandabit. Obutakkaanya mu nsonga zino eza ahkamu masail nyingi nnyo ne tusobola wadde ozisibira ewamu. Era senga twali twawukana ne tusengukana olw'ensonga eyo nkukakasa twandibaddewo Oluganda lwonna lusigalawo wakati waffe. Lwaki twawukana? Kambawe ku nsonga abaakulembera lwaki baayawukana mu masailu ilmiya. Ensonga esooka ikhtilaafu tabi'atul bashar. Enkula yaffe yanjawulo gye twatandikidde eri. Tuli ffenna gwe bw'obanga oli muddugavu, abaddugavu balina engeri gye balabamu ebintu. N'omweru alina engeri gy'alabamu ebintu. Omuwanvu alina engeri gy'alabamu ebintu, n'omumpi alina engeri gy'alabamu ebintu. Gwe okimanyi nti nsobola okukola ekintu wano, omumpi n'agamba nti seeka abadde ku nze. Naye ng'omuwanvu takifudde nako. Kati Allah yatutonda nga ye bw'atyo bwe yasalawo. Era n'atuuka n'okukakasa n'agamba nti wa min ayati khalqu samawati wal ard wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin. Akamu ku kalaga obubonero bwa Allah okuba nti bw'atyo bwe yatutonda ennimi zaffe za njawulo, kala zaffe za njawulo, nga bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yasiima. Ekyokuba nti twawukana mu butonde bwaffe kikakasa bukakasa nti n'entegeera zaffe tezigenda kubanga zezibu. Kati abantu baweemuka akalembeekereza munnaye bw'olaba nga ffe ab'ebusoga tetuteregedde nga mmwe ab'ebuganda, obanga ab'ettoolo tebategedde nga baaluwa. Mungu bw'atyo bwe yasalawo nti bwe tebalina okukola ki okitegeera. Eyo y'ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri adamu bulughi dalili. Abaatukulembera baayawukana kubanga omu gwe bwino gw'osoma teyamufuna. Ibn Taymiyyah agamba man dhanna anna kulla hadithin sahihin qad balaga kulla imam min al-a'imma faqad akhta'a khata'an fahisha. Omuntu abeerawo n'alowooza ti buli hadithi entuufu baimaamu bali ba Abu Hanifa baagifuna, abaasobyezza olusobi olunene. Omusajja nga Abu Hanifa yakwatanga ensonga n'agizimba n'akolerako fatwa, naye nga kwazimbidde kubanga hadithi ya Shafi'i ye teyagifuna, teyamutuukako. Era njagala okakase nti basahaba ba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bonna tolowooza nti baali ku level yemu mu kutegeera hadithi. Si bwe kiri. Abasajja abo niwakubadde nti baali bankizo. Abdullah ibn Mas'ud yabawaana nnyo n'ayogera ate nga kyayogera kyekituufu, naye ngenda kubawa ebyokulabirako bibiri byokka. Mumanye nti tobeerangaawo gwe n'olowooza nti okumanya kwonna okulina era wakusiba okulina. Mwe mukimanyi tubadde mu korona. Naam? Abeera muliraanidde disitulikiti y'e Mubende. Bwe baalangiridde Ebola, Mukama waffe n'abasibako. Abaliyo tebavaayo, naffe tetukola ki? Naye mukimanyi nti eyo principle ya Busiraamu.
mukugaana endwadde okusaasaana. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu abane basahaba batambula bagenda Sham ye Syria awulira nti waguddeyo ekirwadde kya taun kawumpuli ali ekyo ne bayimirira mu kkubo n'ayita bakibaaru sahaba n'abeebuuzaako ne baawukana tugende tetugenda n'ayita ba ahlu ridwan waliwo bayita abalonda nabbi ba ahli ridwan alladhina bay'u rasul sallama tahta ridwan tahta shajara n'abeebuuzaako ne baawukana n'ayita aballa ne baawukana baba bali awo omusajja gwe bayita Abdurrahman ibn Auf yali ayinako waalaze okumala ekyetaago kye najja n'agamba kiki ensonga ki nti bweti n'agamba la sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul nawulira nabbi ng'agamba idha sami'tum bihi bi ardin bwemuwuliranga obulwadde ng'obwakawumpuli obwebola obwaki nga bulina ekitundu bwe kiguddemu fala taqdimu alayhi mwabali ebweru temukola ki temugendayo. Wa idha waqa'a bi ardin atebwe kugwanga mu nsi oba mu kitundu wa antum biha mwe bannamubende ng'ebola ali eyo fala takhruju firaran minhu temudduka kuvaayo genda busasaanyiza walala. Ebyo bigambo bya mubaka Muhammadi. Naye gwe okimanyi nti Umar yali tamanyi hadithi eyo era yatuuka yagamba Abdurrahman mafu nti leeta omuntu ajulira. Bamala kujulira Umar nakkiriza nti ddala kituufu hadithi eyo ntuufu. Si kyekyo kyokka bwe mukimanyi nti bw'ojja ewange n'okonkona emirundi emeka bw'otafuna kugamba nti jangu okola otya oddayo. Abu Musa al-Ash'ari yayina endagaano ne Umar n'agendayo mu kiseera kya Qailula n'akonkona ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'amala n'atambula n'agenda. Umar bw'azuukuka n'amugaawo waayi twabadde n'endagaano nga tewalabise. Abu Musa al-Ash'ari amugamba nti nazze n'enkonkona emirundi emeka ne batakola ki ne batanzigulira. Ate nabbi yagamba nti al-istidhanu thalathun okusaba okukkirizibwa okuyingira kwa mirundi esatu fa in udhina lak bebakukkiriza yingira wa illa farji dayo. Umar yasituka n'agamba la illam ta'ati biman ya'lamu bw'otaleeta muntu amanyi ekigambo ekyo ky'oyogedde tuli ffenna la af'alanna bika kadha wa kadha ngenda kukola kino na kino tuli ffenna. Musajja wattu Abu Musa al-Ash'ari agenda mu basahaba abagaba n'ebyo ebifuddeyo Umar wandaganyisiza okunkola kino na kino bannange mweyo hadithi temugiwulirangako. Abu Sa'id al-Khudri yasituka n'agamba nti nze naliwo hadithi eyo nagiwulira. Umar n'agamba hadithi y'okusaba okukkiriza okuyingira ntuufu. Naye n'agamba nti wallahi Abu Musa al-Ash'ari sikukaluubiriza okuba nti nkubuusabuusa okuba nti oyinza okulimba ku mubaka sallallahu alayhi wasallam naye ntidde an yatakawwala an-nasu ala rasulillah abantu okujja buli muntu nga jagamba qala rasulullah. Kati ebimu ku bintu ebyaleeta okuba nti abantu baawukana mu masala omu hadithi yalinga takoze eki tannagituuka temutuuseeko. Ensonga ey'okusatu ng'ate yenkulu gye njagala tusimbeko nnyo amakanda al-ikhtilaafu fi fahmi ad-dalil okwawukana mu kutegeera bwino. Ntera nnyo okukigamba era nkyakyogera obuzibu mu Uganda wano si bwa bwino. Obuzibu bwa Uganda kutegeera bwino na kumuteeka mu nkola. Era kyova olaba nti abasoma usulul fiqh waliwo gye bayita baabu dalalat. Waliwo aya ejja nga nasu yayo eri zahir buli muntu agyetegeerera. Waliwo endala ng'eri wadih waliwo endala ng'eri muhkam waliwo eri ebyo byonna baulama bagiteekawo okuba nti okutegeera kwaffe ennusuusu za Qur'ani n'eza sunna si kwe kumu. Era ebiseera ebisinga obungi dilalatu nusuusu ala nawain. Katonda bw'aleeta aya mu Qur'an okutegeera oba okulagirira kwayo kwa mirundi ebiri. Okusooka kuyinza okuba nga omuntu asobola okutegeera aya nga agitegedde mu butuufu bw'okugitegeera
olw'okuba nti agitegedde okusinziira kwoyo agyogedde liqasdi almutakallim ng'oli bw'agyogedde. Ngenda bbawo ekyokulabirako. Ate waliwo agitegeera ng'agitegeera okusinziira ye nga bw'ategeera. Mwe mukimanyi nti basahaba baayawukana. Nabbi bw'amala ghazwatul ahzab Allah yamuwa obubaka nti abayudaaya ababa bani Quraidha bamuliddemu olukwe. Nabbi n'asituka n'alangira n'agamba nti la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraidha. Tewabaawo asaala asiri okujjako agisaalirawa mu bani Quraidha baali Madina. Omanyi Nabbi bwe yayingira mu Madina waliwo abantu be yalekamu abayudaaya abamu baasigalamu naye nga balina entegeeragana. Tonnumba sikulumba temutulyamu lukwe. Kati bano bye balaba nga Nabbi agenza okulwanyisa Abakuraishi ne bateekateeka Abakuraishi abalala bajje bayitire mu kitundu kyabwe balwanyise Nabbi. Nabbi n'agamba nti tewabaawo omuntu asaala asiri okujjako agisaalire mu ki? Bani Quraidha. Abasajja bonna ne basituka amagye ne gatambula kubanga ghazwatul ahzab yo yali ewedde. Bwe batuuka mu kkubo ikhtalafu ne baawukana. Mwe ekigambo nga mukiwulidde kirimu okubuusabuusa mu ntegeera. Nabbi agambye tewaba asaala asiri okujjako agisaalirawa Bani Quraidha. Kiragiro kiri kiriya. Naye batuuka wakati asiri etuuse fakhtalafu. Omule bagamba nusalli al-asr. Banne tusaale asiri thumma linastamir tweyongereyo. Tuli fenna kubanga ffe kye twategedde mu Nabbi twanguwe. Tuli fenna Nabbi yabadde ayagala kwanguwa. Abala ne bagamba nedda ennaku zino waliwo enjogera egamba nti nahnu ma'a dhahiri nas, ffe tuli kungulu kwa dalil. Nabbi yagambye temusaala. Waliwo bayita harfu tawkid la yusalliyanna, tewabaawo akola ki? Wallahi ne baawukana. Ekitundu ekimu ne kisaala ekirala ne kitasaala. Naye ekitaasaala kyalinda abasaala ne bamala. Simala tuli fenna tebeekandagga mbu bo banyumize Nabbi nga bo bwe baayanguye ennyo. Kyalinda abasaala ne bakola ki? Basiraamu muli nange mukyajjukira omusomo gwe tulimu? Tuli ku adabul khilaf. Tebeekandagga babalinda bannaabwe bo ne bakola ki? Ne bamala ne batambulira wamu. Bwe batuuka mu Bani Quraidha basanga budde bwa magaribi. Kati ekitegeeza nti waliwo abataasadde ki? Asir. Bwe batuuka eyo Nabbi naye atuuka bamunyumiza ebyabaddewo. Nabbi n'agamba tewali buzibu abataasadde asiri mukole ki? Era we wava masala esswala bwe kuyitako then noba ng'otuuse mu kifo ky'olina ogisaalira nga waliwo eyingiddewo osoosa ki? Tuli fenna ekigambo ekisinga okubeera ekituufu osooka yasoose mu nteekateeka kubanga inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta ye principle. Kati baalina kusoosa asiri ne bazzaako ki? Okujjako abamanyi kye bayongera kubagamba nti okujjako bw'obanga bw'onoosaala asiri onoogenda ogimalirizanga ne magaribi eyiseewo. Kati wano sooka ki? Sooka magaribi. Oyo fiqh. Ne Nabbi kye yakola bano basaala asiri yaabwe ne bamazaako magaribi. Omusajja omu ku bakenkufu b'Omusiraamu yagamba nti omubaka sallallahu alayhi wasallama jamaa at-taifatayn, yagatta ebibinja ebibiri ebyayawukanye fi saffin wahid n'abiteeka wamu liyuqatilu Banu Quraidha, basobole okulwanyisa Banu Quraidha. Banu Quraidha ye yali omulabe, obulabe tebwali mu kwawukana wano. Nesenga baali basiraamu balwaleera abaliwo wallahi bandi bageze okutuuka mu Bani Quraidha nga bo bennyini balwanye edda. Si bwe kiri nga balwanye edda. Emabega kaawo mu bikujjuko bino ebyokukuza Mother's Day omusajja munnamawulire yakola observation abasiraamu mujigemu eyo kyokuyiga.
abasajja batambula olugendo nti bavudde mu Bende bagenda Namugongo, naye njagala okukakasa stopovers zaabwe banayimira babamanyiiwo, tuli ffenna banaalyawa banaakyusizaawa paka we batuuka e Namugongo. Naye senga abasiraamu ffe twali tulamaga nga muffe mulimu abanafu, mulimu abakaddiyeeko, mulimu abavuga oyo muzeeyi muveeko, oyo muzeeyi tajja kututawaanya, omwana yaleese waaki, si bwe kiri? Naye osanga abasajja step ku step paka we batuuka eri nga tebalinamu ki nkaayana. Kaakati ekimu ku bintu ebireeta enkaayana entegeera yaffe yanjawulo. Olwaleero tulina enkaayana za sunna ne bid'a, tuli ffenna era emabega kaawo zakwata omuliro. Naye nze kye neewuunyaako kiri ekintu kimu, abantu baagaana okukkiriza nti enkaayana z'abasiraamu ku mawuledi oba eri bid'a oba teri, bonna bonna bali mu ntegeera. Tuli ffenna hadithi gy'okozesa okugaana mawuledi, owa mawuledi gy'akozesa okugiyimirizaawo. Ekyo mwali mukiwuliddeko? Hadithi gy'okozesa okugigaana yennyini oli naye gy'akozesa okugiyimirizaawo, yenjawukana mu ntegeera. Kubanga Nabbi agamba man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, si yasinga okukozesebwa omuntu anaagunjaawo ekintu mu nsonga zaffe zino mu busiraamu bwaffe nga tekiriimu tujja kimuddiza, si bwe kiri? Wallahi ekyawula bano ne bano kiri ekigambo ekima laysa minhu, nga si kyamu. Tuli ffenna kubanga abamu bagamba nti nga si kyamu nga Nabbi takikolangako. Tuli ffenna era bakugamba leeta bwino nga Nabbi akola ki ng'akikola, bw'aba teyakikola kiri bid'a. Ono n'agamba nti la ma laysa minhu, kitegeeza laysa lahu aslun fi shara', nga tekirina kikolo kyonna kirala kye tuyinza kukisinziirako. Hadithi emu ffenna ffenna ono gyayimirizaawo ono jajjawo. Tuli ffenna yaqulu al-Imaamu Shaafi'iyu, Imaamu Shaafi'i agamba kullu ma lahu mustanadun min ash-shara', buli kintu ekirina ensibuko mu ddiini oba dduwa oba kiki, falaysa bibid'atin, si kya buzuusi mu ddiini, walau lam ya'mal bihi salaf, wadde abaatukulembera tebakikola. Ayogera ebyani? Kaakati enkaayana zaaki basiraamu? Hadithi gwe gyeweesembesaako gy'ogamba nti kifu, nanga gye neesembesaako gamba nti kituufu weekiri. Tuli ffenna kaakati bw'ova ku nsonga eyo waliwo ensonga gye bayita at-ta'assubu al-madhhabi. Buno bulwadde bunene. Nze nabagambye mu Uganda temumala biseera byammwe kugamba nti ono asomesa nnyo kubanga khilafu, la, omuntu ali ataasa kibiina kye. Omuntu ataasa ki? Endowooza y'abantu baalimu gy'ayagala egende mu maaso paka, wallahi amazima ne bw'agafuna. Nze kino nali nkirabyeko naye sijja kukyogera wano. Ensonga eno ey'abantu okuba nti oli awa fatwa kusinziira ku madhahabu ge nkadde. Kakati taasubu eyo abantu okuba nti ayagala kigambo ekyo kyekiyitawo bulwadde bunene. Olwaleero taasubu ekomyewo mu lugoye lupya. Ejjidde mu ki? Ekisooka olwaleero tulina abamanyi baffe. Si bwe kiri? Waliwo seeka wano nga bw'atuuka okusomesa bw'omugamba nti waliwo sheekh w'e Yaman, waliwo sheekh wa Urdun, agamba abo baseeka tubabuusabuusaamu. Balina baseeka aga nti bw'oyogera gundi kati awo tutegeera. Eyo taasubu. Tuli ffenna. Ekyokubiri, abantu olwaleero atunuulira audience gy'alimu n'abeera nga audience gy'alimu kyayagala okuba nti agamba ebigambo ebyo bye baagala okuwulira. Naam, kambawo ekyokulabirako kimu. Akalaadi mukamanyi? Bamasheekhe bangi bababuuza kalaadi. Nze nyina sheekhe gwe nawulira nga addamu ekibuuzo kya kalaadi ne ntya nnyo.
nga kyemmanyi nti addamu ekibuuzo ekyo kubanga bamubuuzizza ye ansa gye baagala okuddamu. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, ndayira Allah atalina muntu yenna atalina asinzibwa okujjako ye. Baulama bayawukana mu kalaadi. Hunaka man qala bil jawaz, waliwo yagamba tekalina buzibu. Kulwaki? Kubanga ku mulembe gwa nabbi walabikiwaabo abantu alladhina kanu yusabbihuna bil haswa, yabalanga mayinja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Naam, kati amayinja gavuddeko, teknoloji azze ne science agoge mayinja ge basibye mu kawuzi. Tuli ffenna al-Imam Suyuti omu ku bamanyi baffe yatuuka n'okuwandiika bagiyita risaala egamba al-minhatu fi subha nga yogera kalaadi. Tuli ffenna Ibn Taymiya bwe yali akwogerako ye yalaga nti weekale tewali buzibu, naye al-afdal at-tasbihu bil asabi', ekisingako kyekino. Tuli ffenna Ibn Baz naye kyekigambo kye nti ekisinga, in fact Ibn Baz yagamba ekisingako ku muntu akozesa akalaadi akakozeseze wuwe si muzikiti. Tuli ffenna Uthaymin ati awe bamanyi kati abaliko si bwe kiri, yagamba nti akalaadi laysat bid'atun diniya, si bid'a mu ddiini, naye al afdalu bil yad, ekisingako kiki ngalo. Naye nalaba Seeko munga bamubuuza, mmanyi okuddamu bwe kwali, yagamba abamu bakwata ebiraali biringa ensigo za ffene. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kakati obwafatuwa ki? Abakubuuza baagala kumanya kikkirizibwa tekikkirizibwa. Kakati olw'okuba nti abakuli mu maaso abakubuuzizza ekibuuzo balina kye baagala obaddemu, omalirizanga era ky'obazzeemu, ebisigadde bera n'obyerabira. Tuli ffenna waliwo amasala g'essaagala gabatawaanye nnyo. Sajja bamubuuza nti ebifaananyi biramulwa bitya, n'agamba haramu. Wallahi aba yakakyogera n'ayimirira wali mu kamera bamukuba ekifaananyi. Bw'amaliriza n'agamba omanyi ebyange bya dharura, omanyi waliwo abantu ebyange yabadde embeera yannakola ntya. Subhanallah, olulimi luno lwaki lwanguwa nnyo okuharamisa? Tuli ffenna Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali ayogera kalaadi yagamba nti wa aqudna bil anamil, bwe muba mukola tasbih muzikole n'engalo zammwe, fa innahunna mas'ulat, kuba ku lunaku lw'enkomerero Allah ajja kuzibuuza era zijja kwogera, wa mustanfaqat, era zijja kwatula. Si bwe kiri? Omwo temuliimu daliiru eharamisa kalaadi. Daliiru erimu yagamba nti kino kyekisinga. Tuli ffenna ekyo kizze okubalaga nti kaakati okwagala ennyo okusiba ekintu we mwakisibira kireetedde abantu okutambula bwe batyo. Tuli ffenna endala abantu bazze nga bagamba sheekh ono tetumugjaako erimu. Waliwo ne sheekh yakyogedde mabegakaawo, naye wallahi namwewunyizza. Manyi sheekh bw'aba akola kino na kino abo tetubajjaako ki? Muganda wange watukudde ddi? Watukudde ddi? Tuli ffenna sheekh bw'aba agenda mu mawulire tetumugjaako ki? Naye nga mbategeezezza nti ekintu kya bid'a ne sunna ntegeera yokka ye tutawaanya. Tuli ffenna okutuusa abamanyi b'obusiraamu baatuuka okugamba nti nabbi bw'agamba nti kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin wa kullu dalalatin, abamanyi bakitegeera ne bagamba nti lisaanul maqal, mu kwogera wano nga bwe mbuulidde ebigambo bya nabbi, kullu muhdathatin bid'a, buli kizuukya mu ddiini bid'a. Tuli ffenna wa lisaanul haal, naye bwe tugenda mu kussa mu nkola laisa kullu muhdathatin bid'a, si buli kyekizuusi kyonna kyonna tekiri bid'a. Eyo levo ya wagguluko, si bwe kiri? Kambawo ebyokulabirako ebyangu okuyimirizaawo ekyo. Mwe mukimanyi nti omu ku bamanyi b'obusiraamu gwe bayita Uthaymin, naam, yagamba al-khatibu alladhi yaqra'a fi salati al-jum'a, omuntu asoma kutuba ku lunaku lw'ejjuma
nasoma mulakaze jjume 2 aya ezikwatagana n'omulamwa gwa kutuba ye siba kiri nojja osomesa ku bannanfuusi noleeta n'ogamba nti idha jaaka almunafiqun siba kiri n'osomesa ku batakkiriza n'ogamba kul ya ayuha alkafirun tutera nnyo kikola siba kiri n'obanga omulamwa gw'osomyeko gw'oleeta mu kusaala. Uthaymeen agamba nti kadiru takaba bid'a abeera akoze bid'a mumbuli atagikolangako tuli fenna kakati wa wagikolako tuddeyo ku hadithi wa kullu muhdathatin wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin tuli fenna kubanga Uthaymeen agamba li anna sunna kubanga bulijjo mutugamba nti bid'a opposite yayo ki sunna nabbi yasomanga obulamu bwe bwonna ku juma ghashiya ne sabbih era wallahi fe baseeka mujabi bakatumba twakwate sura ezo nga ze basoma tuli era obya sabbih isma rabbikal ala siba kiri bwe yatakolanga ekyo yasomanga suratul jumaa na munafiqun ekitegeeza amwawukanako abali mu bid'a tuli fenna al imam al albani bawa byakulabirako n'agamba mu kiwulirizo kino walastu ashukku sirina kubuusabuusa fi anna wad'a alyadaini nti okuteeka emikono ebiri ala sadri ku kifuba fi hadha alqiyam ng'omuntu avudde ku ruku tuli fenna bid'atun dalala bid'a bubuze tetulina abasiraamu ng'oluva ku ruku ogisibira wano wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin mujjukira kyembagambe lisanul maqal bwe tuba twogera kisoboka okuba nti kullu bid'atin dhalala lisanul hal bwe tubiza mu mbeera ya bulijjo laisat kullu bid'atin dhalala tuli fenna ekyo kigambo kya al albani newakubadde nga Ibn Baz bwe yakiwulira ate yamuddamu nnyo namugamba nti aha tebakkiriziganya ku ekyo naye yuli amaze okugamba nti akikola abeera akoze eki abeera akoze bid'a tuli fenna Ibn Baz bamubuuza ku mu mamlaka waliwo gye bayita usbu'u Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab waliwo wiiki gye bawaayo olwa Muhammad ibn Abdul Wahhab oyo eyakulembera mu tawhid naye bwe yaddamu yagamba nti ayuha al-ikhwa al-kiram baganda bange ab'ekitiibwa inna al-ijtimaa mazima okuŋŋaana lidirasati madhhabi salafi salih okusoma madhhabu gaba baatukulembera abalongoofu wa minhu da'watu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab n'okubanga tulimu tujjukira Muhammad ibn Abdul Wahhab da'wa ye wa ta'rifu an-nas biha n'abantu ogibategeeza wa haffihim n'okubakuutira ala al-istimsak bima kana alayhi okwekwatako kikyakola kiki yalimu was-sahaba ne bas-sahaba wa salafu hadhihi al-umma n'abaatukulembeza amrun wajibun kitukakatako bukakasi oba omuntegedde simanyi oba muntegedde awo yaga amrun wajibun kitukola ki wa min a'zami alqurbi ila Allah era byebimu ku bintu ebirungi omuntu byakola byafunamu empeera mu maaso gani naawe ensonga zino bamubuuzizza enkuŋŋaana ezikolebwa buli mwaka okujjukira da'wa ya Muhammad ibn Abdul Wahhab tebamubuuzizza mawuledi tuli fenna n'agamba nti li'annahu ta'awunun ala alkhair kubanga abantu babeera bakwataganyizza beeyambye ku bulungi wa tashawurun bil ma'ruf n'okubeera nti beewa ebirowoozo mu bulungi wa bahthun lil wusuli ila al afdal baagala n'okutuuka ku kirungi n'ebigambo ebirala bingi nga Ibn Baz yabiddamu ategedde tuli fenna kakati bigambo byandibadde bingi naye kambirekaawo tuli fenna katudde ku adabul khilaf enjawukana mutegedde zo weeziri n'ensonga ezitwawula zikola ki kati bwe twawukana naddala mu masailu ilmiya tukola tutya guno gwe mulamwa
kino kye kinyusi ky'okusoma kwaffe. Ekisooka tahdhibu lisan. Bannaye bwe twawukananga mu masala ga irimu tutereeze ennimi zaffe. Tutereeze eki? Wa tarki al-unf. Obukambwe tubukendeeze. Naam? Wa shidda n'obugumu. Wa sukhriya n'okujeeja. Tuli ffenna bannaye abasoma Qur'an temumanyi aya za Qur'an zitulagira kukowoola bantu ne usulubu ennungi. Udu ila sabili rabbika bil hikma wal mawidhati hasana. Okowoola baki? Wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan. Olaba ne bw'obanga okaayagana nagw'otakkiriziganya naye mu ddiini era Allah yagamba billati hiya ahsan. Tuli ffenna ekyo bwe kiba tekikumalira. Allah bwe yatuma Musa ne Qaruna eri Firaun yamugamba nti waqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Naye olwaleero mwine ebigambo bye mufulumya mwabwa walimu noga nti wallahi ya Abdul Hafidh asaana kusala kubaaga nga tebamusanyalaza. Tuli ffenna oyo asaana kusala nga tebakoze eki? Musiraamu lwaki tonsanyalaza? Omusajja yeeyita n'agamba nti ana rabbukumul a'la. Katonda we yamutonda yagamba nti waqula lahu qawlan, yogera naye bulungi kubanga la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Subhanallah. Mungu yali tamanyi nti Firaawo alifiira ku butakkiriza, naye ateeka mu Musa hope. Naam, nti oba olyawo ajja kwekubamu mu kifuba asobole okubeera nti mukkiriza. Tuli ffenna basiraamu tutereeze ennimi zaffe mu nkaayana. Ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waliwo omusajja bamuyita Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. Omanyi eswala eno nga bw'olaba okusiiba yajjanga Katonda bakiyita tadarruj mu mitendera. Leero ne bakkiriza kino enkya ne bakijjawo nga bw'olaba baaziiza omwenge. Tuli ffenna mu kusooka omuntu bwe yabeeranga mu swala, tuli ffenna yakkirizibwanga okwogera. Wasobolanga okujja nembuza Sheikh salaamu alaykum wa alaykum salaam n'ogenda mu maaso naki n'eswalayo. Kati oluvannyuma ne kuziizibwa. Omusajja gwe bayita Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami ye teyabimanya. Kati atunyumiza agamba sallaitu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, nasale swala n'omubaka Muhammad fa'atwasa ahadul qawm. Omu n'ayasimula. Kozi oli bw'ayasimula agamba atya? Ate gwe n'omuddamu otya? Kakati yono yagamba nti oba olyawo ono yeerabidde okugamba alhamdulillah. Kati ye n'agamba yarhamukallah ali mu swala. Tuli ffenna agamba nti faramani alqawma bi absarihim. Abantu bonna ne bakyuka ne bampa amaaso amabi bwegati bali mu swala. Tuli ffenna agenda okulaba nga tekimumaliridde n'agamba nti wa thuqla ummayah. Abawala batera okkikozesa ummayah kitegeeza bamaama bammwe ga nti mugende eri saagala kukozesa kigambo kya Luganda ekikulu munveeko. Tuli ffenna ebyo byonna nno seba ono ali mu swala. Abantu bamutunuulidde yagamba mukole eki? Munveeko. Kati bo bano bamanyi nti okwogera mu swala tekukyakkirizibwa. Ono n'ababuuza masha'anukum tanzuruna ilayya, lwaki ali muki mu swala, lwaki muntunuulira? Bano faja'alu yadribuna aydihim bi afkhadhihim, bamukomako. Bamanyi nti okwogera mu swala tekikkirizibwa. Naam, fa'ariftu annahum yuswammitunani, nentegeera nti bano baŋŋamba kusirika. Bambi yali tamanyi. Tuli ffenna falamma faraqa ar-rasulu min salatihi, nabbi bw'ava mu swala yagamba nti aina Muawiya. Muawiya tuli ffenna yamusembeza kumpi. Naye bino bye bigambo bya Muawiya. Yagamba nti bi abi wa ummi, taata wange ne mama wange
wallahi ma darabani, nabbi teyankubako, wala kaharani, teyansitulira ku ddoboozi, wala sabbani, teyanvuma, innama qaal, yaŋŋamba bugambi, ya Muawiya, owange gwe Muawiya, inna hadhihi swala la yahillu fiha shay'un min kalami nnas. Eswala eno munnange tekkirizibwamu bigambo by'abantu. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atu al-Qur'an. Tuba mu kutendereza, takbira na kusoma ki? Omusajja ono yavaawo n'agamba nti wallahi ma ra'aytu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana minhu. Sirabanga muwalimu asomesa bulungi ng'omubaka Muhammadi. Yali ayogedde ebigambo ebyo mu swala senga yali ku mulembe guno. Tuli fenna? Allahu akbar. Bani mugobya mu muzikiti. Atunuulira usulubu ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam engeri gyamukwatamu. Ezimu ku nsobi abawalimu ze tuguddemu naddala mu nsonga ya adabul khilaf. Naam, twamixinga ebintu bibiri, al-khaltu bayna maqami al-jihad wa maqami ad-da'wa. Twamixinga wakati wa bye twogera nga tuli mu jihad ne bye twogera nga tuli mu koola abantu. Oba muntegedde? Waliwo aya mu Qur'ani nga zo za jihad. Naye kakati gw'ozijjayo eri ate n'oziteeka mu da'wa. Tuli fenna? Ekyokubiri ensobi gye twakola nakyogerako ko mu lukuŋŋaana olumu. Buli bwe njawukana naawe mu masala ng'okuliyetinga ennyumba bbiri. Emu bagiyita Daaru Nadwa, endala bagiyita Daaru Arqam. Daaru Nadwa ye nnyumba baye conference hall abakurayisha abalwanyisa nabbi mwe bakuŋŋaaniranga. Ekitegeeza buli agibeeramu abeera mushiriki, buli abeeramu aba takkiriza aba mukurayishi, si bwe kiri? Kati oddira buli muntu gw'otakkiriziganya naye n'omuteeka mu Daaru Nadwa. Daaru Arqam ate ye yali eyabakkiriza ba Abubakari ba Umaru. Kati gwe ne weeteeka mu Daaru Arqam, bootakwatagana nabo n'obasindika bonna mu Daaru Nadwa. N'otandika okusoma aya ng'ozijja eno ozibakuba, n'okwata aya ezakka nga zimanyikiddwa nti tezikozesebwa ku musiraamu, wallahi nga gw'oziteeka ku basiraamu banno kubanga olinawo obatadde. Tuli fenna? Nze nali mpulidde ku bantu ng'ayogera eri basiraamu banne kubanga tebakkiriziganyizza mu nsonga ddala bino ebya sunna ne bid'a. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Ejeteeka musiraamu gyatandika ddi okukola ku basiraamu banno, kuba litegeeza nti tujja kutunulya bye baakolanga byonna tubifuula empewo ekola ki? Ddayo mu Qur'ani olabe oba ddala etteeka lyali ku basiraamu. Oli najja n'agamba nti liyahalika man halaka an bayina, azikirire ng'akimanyi. ويحيى من حي عن بينه انا لما لمنga akimanyi. wa inna allaha la sami'un alim. Eryo etteeka lyatandika ddi okuba nti likola ku basiraamu banno. Tuli fenna? Kati omulala n'agamba nti kul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Eryo liri mu suratul Kahf, si bwe kiri? Mbabuulire abantu abaafaafagana mirimu gyabwe. Naam, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Abo abaabula mu bulamu bw'ensi naye nga bo bambi bye bakola balowooza nti bye bituufu. Naye ŋŋamba wano law kammala al aya, senga yatuyamba asomeezo ng'asomera basiraamu banne ne yeeyongerako ko mu maaso, yandisanzeyo etteeka nga ligamba nti ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaa'i. Teriri ku basiraamu banno. Tuli fenna? Ngenda bbawe ebyokulabirako bibiri, ekimu kyali wano ekya tekiri wano. Sheikh Muhammad Hassan y'omu ku bantu abasomesa fiqhul khilaf yagamba nti kino yakirabako n'amaaso ge. Yali agenze ku muzikiti ng'esswala etuuse ne baaziina ne bakima, n'asanga abantu wano we bafunira wuzu. Kaakati omusiraamu omu bwe yamaliriza okufuna wuzu nga wano bakimye, waaliwo babiri nga bali mu kunyumya, balina akaboozi kabwe ke baagala okumaliriza. Tuli fenna?
sajja n'agamba nti hana waqtu salatu ya hamir, ndogoyi mmwe bakimye swala. Ndogoyi mmwe bakoze eki? Agamba bano abakyamala akaboozi kaabwe. Wallahi Sheikh Muhammad Hassan agamba nakuwala. Naam, ekisooka abasajja bafunye wuzu. Naam, balina ke bamaliriza kye bakola si kituufu kubanga swala bweyimirawo ina kukola ki? Naye ate gwe abayita endogoyi. Era bwe yakola kye yakola no Hassani n'abagamba abasiraamu nti obudde bwe swala butuuse balina bamugamba nti waayi endogoyi ziraalikibwako eswala. Tuli ffenna bwe tutaatereza ennimi zaffe mu daawa enjawukana zaffe zijja kugenda paka. Tuli ffenna emabega kaawo nga waliwo haraka eyakajjaawo abantu nga imaani eri waggulu. Sheekh abantu baayogeranga ebigambo nga bitiisa. Omusajja omukulu yannyumiza nti yagenda kumuku muzikiti ng'agenze kusaala bambi ng'empale ze si nteme. Tuli ffenna omusajja ng'ayimiridde ku mulyango mukambwe nnyo. Olamutulako n'amugamba seeka abakyala basaalira eri. Manje kitegeeza anti abakyala be bakkirizibwa okukweyesa. Seeka abakyala basaalira eri. Shekhe wange lino lyali ekkubo lya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Tuli ffenna omulala najja ng'ekirevu akijjeeko kyetutabuusabuusa n'akatono nti sunna mina sunan. Naam, naye omusajja n'akala n'ayogera ekigambo ky'obuwemu mu maaso ge n'amugamba seeka nti yogera amahale go ge weetaaga nkuwase. Yogera amahale ge weetaaga nkole ki? Nti anti kati oyagala kufaanana muki? Mukyala. Basseruganda bwe tuba twagala okujjawo enkaayana tutereze ennimi zaffe. Adabu ey'okubiri ihtiraamu ra'yi al-mukhalif. Tuyige okuwa respect endowooza y'omuntu omulala. Ate waliwo abawarabu kye bayita al ihtiraamu al-mutabadal. Mpa ekitiibwa nga nange bwe nkikuwa. Abaatukulembera baayawukana naye tewali yakkakkanya munne. Tuli ffenna era basigalanga Abdullah ibn Abbas bayawukana ne Zaid ibn Thabit naye be basisinkananga Abdullah ibn Abbas muyizi wa Zaid. Tuli ffenna yakkakkananga abuuza omusomesa we. Omusomesa we n'amugamba nti leeta omukono fayuqabbilu yadahu n'amugamba hakadha umirna an naf'ala bi ali baiti rasulillah. Nabbi yatugamba abantu b'ennyumba ye tubagoba emizi. Naye nga bayawukanye mu masala. Tuli ffenna era kyogerwa mumanyi nti amadhhabu ga Imaamu Shafi'i al-qunutu fi salati al-fajr. Okusoma kunutu kumakya si bwe kiri? Lwakuba wano ebintu twabibuzaabuza oba tuli ku madhhabu kyono aleeta kyo naye nga amadhhabu go kumakya basomanga kunutu. Naye mmwe mukimanyi nti kyogerwa nti Imaamu Shafi'i bwe yatuuka n'asaalira salatul fajiri mu kifo. Naam, mu kifo ekyo nga baaziikamu mwe baaziika Imaamu Abu Hanifa. Kwolwo teyasoma kunutu. Teyasoma kunutu. Ne bamubuuza Imaamu amazhabu gova wavuddeko. N'agamba la sahibu hadha al-qabr. Nannyini gwe baaziika wano yali takkiririza mu kyenkola ki? Ihtiraaman lahu. Okumuwa ekitiibwa n'aga sijja kusoma kunutu. Tuli ffenna kaakati empisa endala nga tumaliriza taruku tazkiya wa tarafu'. Abamanyi b'obusiraamu tulekeraawo okwetukuza n'okwesitula amadaala nti gwe wamalayo. Tuli ffenna gwe n'olowooza nti irimu yonna yonna yakuŋŋaanira mu kifuba kyo. Naam, era n'omaliriza ng'ogamba nti gw'ojja kufiira ku muntu ku lw'eddiini kubanga olaba abasigadde bonna tebali ku ki? Ani yakugamba? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Tuli ffenna Allah yatugaana otwetukuza naye osanga olwaleero obumu ku buzibu nga twetukuza nnyo. So njagala obbakubiza tulekeraawo okwetukuza. Antum ma'i? Basseruganda kino mukimanye nga principle tewaliiwo mumanyi yonna atalina nsobi. Tuli ffenna hatta sahaba kababeere basahaba b'omubaka Muhammad
alkamalu lillah, obujjuvu bwani, wal ismatu linnabi, omuntu atagwa mu nsobi yali ani? Abasigadde tugwa mu nsobi, naye gwe obayoga nze seetonda, nze simenyawo kigambo kyange. Man anta? Tuli fenna byatandise ddi basiraamu. Eyo tazkiya, okwetukuza, watarafu, n'omuntu okuba nti ogamba nti gwotuuse waggulu, si mpisa z'abamanyi n'akatono. Antum ma'i? Sajja omu yagamba nti idha absarta fil ashabi aiban, banno bw'obalaba ng'obalabyemu ensobi, fala taghfal an shiyami alhisani, teweerabira nti balina nabo obulungi obulala. Naam, turidu muhadhaban la aiba fihi, oyagala kusisinkana muntu nga ye yatukula talina kamogo konna. Naam, wa hal udu yafuuqu bila dukhanin, mumwali mulabye ye emmotoka gye bakeera, kankose ekifaananyi kya mmotoka ekeera ne bagistartinga n'etambula olugendo bulungi nga tasoose kufulumya mukka, naye omukka mulungi, naye bw'ekitula mutobeera comfortable. Kakati kitegeeza nti newakubadde yo nnungi naye esooka kufulumya mukka omubi. Kakati tewaliiyo muntu yenna nga mutuukirivu. Tuli fenna n'olw'ensonga eyo, ekirala kye mbakuutira, tubeere beetoowaze, twejjemu takabbur n'ebirala, n'okubanga tetujeejajeeja muntu kubanga nti omuntu omujeeja kubanga temukwataganye naye. Abasajja abaatukulembera mu ilimu nga ba Imaamu Shaafi'i baali basajja bakkakkamu, yatuuka okugamba nti ra'ayi sawabun yahtamilu al-khata, bwe muwulira ekigambo kyange nze ndaba kituufu naye kisobola okubanga kiki nga kikyamu. Wa ra'ayu ghayri, ate ekirowoozo ky'omulala, ekigambo ky'omulala khata'un yahtamilu as-sawab, ayinza okubanga nze ndaba kikyamu naye nga ye alaba kiki kituufu. Tuli fenna. Imaamu Abu Hanifa, njagadde nnyo ebyokulayirako bino mbibawe. Abu Hanifa yawandiika ekitabo ekikwatagana n'ebyentalo mu Busiraamu, bakiyita Kitabul Maghazi. Bw'amala okufa ne wajja omumanyi mulala gwe bayita Awzaa'i, n'ajjayo ensobi Imaamu Abu Hanifa ze yakola mu kitabo ekyo n'awandiika nga tamwataakinze. Tuli fenna. Abu Yusufu omuyizi wa Abu Hanifa n'ajja n'awandiika ekitabo ng'ayimirizaawo ebigambo bya imaamu we Abu Hanifa naye nga naye tavumye Awzaa'i. Oluvannyuma Shafi'i n'ajja mu kitabo kibayita n'awandiika ng'akakasa nti ebigambo Abu Yusuf ne Abu Hanifa bye baali bookolerako byali bituufu. Empisa z'abangi bw'ezo bisaana okuba. Lwaki osooka kuvuma kanzu yange nga tonatuuka ku kigambo kyange? Manyi baseeka abo abambala ebikanzu ebyo ate nga naawe oyambadde kanzu, si bwe kiri? N'ovuma engatto nga ate naawe oyambadde ki? Basseruganda abakkiriza, ekisembayo al amanatu al ilmiya, abamanyi tubeere beesimbo mu kumanya. Tuli fenna nga tonnaba kulowooza nti oli ye musobya, ng'okakasa nti adilla zonna wazimalayo. Tuli fenna. Omulimu gw'omumanyi si kuba nti abantu bonna abateeka ku kigambo kye, wabula omulimu gwe kunnyonnyola kigambo kye. Waquli alhaqqu min rabbikum faman sha'a wa man sha'a falyakfur. Nze sirina muntu yenna gwensiba ku mawuledi wadde gwensiba ku dduwa ya 40, naye bw'onompita ogisomesaako ojja kugisomesa kugambe nti omumanyi bw'ati yagikkiririzaamu terina buzibu, ono yagigaana. Era abasinga okuwuliriza emisomo gyange mukiwulira siwangako fatwa ya layini emu. Omulimu gwange kusomesa. Bw'owulira ng'ekikutebenkedde mu mutima gwo kyekyo, fabiha wa ni'mat, ne mu maaso ga Mungu ogenda kugamba nti obujulizi bwe nafuna bwali bwebwo. Tuli fenna. Bw'owulira nga gwe totebenkedde nakyo, kalasi kiveeko. Naye obuzibu bwe tulina olwaleero, omuntu bw'atuuka ku kyatayagala, naam, ne bwe wabaayo omumanyi yenna eyakyogerako oyo tamwogera. Kati obwesigwa mu kumanya buliriddawa. Tuli fenna. Nafulumyako odiyo ng'ekwatagana ku nti omuntu bw'asoma Qur'ani, ekigambo ky'abamanyi abasinga obungi kikkirizibwa okusoma Qur'ani, empeera n'ozigabira omufu. Era nkiddamu nga kyekituufu. Kyekigambo ky'abamanyi abasinga obungi. Naye osenga bamashayikhi baffe ng'ali mu daruso oba ali ki,
ye n'ajeregerera bujeregerezi nga al-Fatiha amin bismillahir rahmanir rahim. Nedda, tebakugambye kujeregerera, bakubuuza bwino. Leeta bwino waabo abatakikiririzaamu, oleete bwino waabo abakikola ki. Kakati ogamba abantu nti bannange naye nze ekigambo kyange kiri wano. Tuli ffenna ayagala okugoberera akugoberere, awulira nti ekikyo si kyekituufu akole ki, akuteeke. Kammalirize na kano, kubanga effitina ya mawulidi eri bid'a teri bid'a etutawaanyiza nnyo. Nze siwulirangako seeka, tuli ffenna mu baseeka abatakkiririza mu mawulidi ng'akwotinga ebigambo bya Ibn Taymiyyah ku mawulidi. Naye nga Ibn Taymiyyah mu kitabo kibayita Iqtidaa'u Siraatul Mustaqim, mumumanyi nti musajja mugumu nnyo ku akiida, yagamba fata'dhimu al-mawlid, okugulumiza amazaalibwa g'omubaka Muhammad, wattikhadhuhu mawsiman, n'okukiteekawo nga nkola, qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas, waliwo abasobola okikola ki, okikola, wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim, n'akifunamu n'empeera nnene, li husni qasdihi, olw'okuba nti ekigendererwa kyayo kibadde kirungi, wa ta'dhimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, n'okuba nti agulumizza omubaka Muhammad. Nze siwulirangako muntu yenna asoma kigambo ekyo, naye nga nakyo gyekiri. Tuli ffenna n'olw'ensonga y'abooluganda, okusooka kwa byonna tumanye fiqhu wal khilaf, twawukana tutya. Twatandikidde mu njawukana zaffe n'abamadiini amalala, ne tuzzaako enjawukana zaffe mu Busiraamu. Njagala okubakakasa enjawukana zaffe zijja kusigala nga weeziri, naye tufune empisa z'okwawukana wakati waffe. Ne tumaliriza mu njawukana mu masail al-ilmiya. Obukambwe buseeka wange tebugenda kujja bantu kuddwa. Tuli ffenna tebugenda okuba nti ogenda kukozesa ekigambo ekisengayo okubeera nti kyekikyamu ennyo, ekibi ennyo, kiyinza okuba si kyekigenda okujja abantu ku mbeera gyoyagala baveeko. Naye bannyonnyole, kozesa olugambo olulimi olulungi, bawe ekitiibwa. Anaalaba nga aluŋŋamiziddwa n'ebigambo byo, ajja kubeera nti aluŋŋamiziddwa nabyo. Tuli ffenna akasembayo abawalimu, obuvunaanyizibwa bw'okuluŋŋamya si bwammwe. Wama alayna illa albalaagu, fe ogwaffe gwa kutuusa bubaka. Bw'aba Allah teyawa nnabbi buvunaanyizibwa bwa kuluŋŋamya, seekabbuule gwe tobulina. Allah yalangirira mu Qur'ani innaka la tahdi, gwe toluŋŋamya gw'oyagadde. Seeka oyinza okuba oyagala nnyo nve ku kino, naye si kikyo. Wama alayna illa albalaagu almubiin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.